Taina chiwatu ya ali. Nali simulabanga ko fulungu namulaba shiba. Ebadda. Omukona gubadde ku part time. Era nga abebiti babeera. Bwe nalabye emizina zina nga giyingidde n'empeterawo. Olutalo luzeemu wakati wa ttiimu Kasuku wamu ne Fulufiga olunaku olwaleero. Kasuku wamu ne munne Shalom 256 wali nga basinzira ku channel ya Kasuku live kye bakoze. Fulufiga oluvannyuma lwa Fulufiga kubeera nga abalumba ndowooza beebadde mu weekdays byonna ndowooza nasobodde kubeera nga mbikukompilinga mu maaso ogenda kubeera nga obyerabirako ebivumu bipya Fulufiga byasobodde kubeera nga asomba ne Shalom 256 yasobodde kubeera nga hamuleetera olunaku olwaleero. Naye nga tetunagendayo mbadde nsaba video soko gimpereka like oba omaze subscribing wegatte ku mukutu gwaffe guneeno. Olunaku olwaleero nga benkugambye Fulufiga ali mu depression oba state of depression. Lwaki bana bakulu bakidde kubeera nga abamuyisa megali bulijjo ayina channel oba ayina videos zasooka okukola ku Sunday naye olunaku olwaleero takidde kuzikola kubanga bana baana kye bamukoze sooka biwulire omalombulire byaddala kye bakoze ekibadde kisaanira Fulufiga oba nedda mujukire naye yabavuma mu maaso awo mbibaleete. Taina chiwatu ya ali. Nali simulabanga ko fulungu namulaba shiba. Ebadda. Yajja. Wacho mulabanga ko. Mukobeka yantaasa. Totomere ekiswa. Olwo muyisemu. Nali muyisemu. Olabanga ekiswa. Baba. Tanyumirangwe ne bwayambala. Kuga. Abayika kana akazimu akali mu Aladini. Akazimu akali mu filmu ya Aladini. Ali no munna. Yena kulanga question mark. Ayitya. Alinga akewunyi. Question mark. Wano shilabanga ko. Aka embabe za muluma nnyo. Ziruma. Embabe omanyi oba atika zikawo mark. Nza mfananira mu Mr. Ibu. Mr. Ibu mulungi. John Okafo. Mr. Ibu mulungi nje ku fulungu. Ku fulungu kasikomba. Nabalabe biseera ebyo ng'atuludde. Teka jako. Hafana na Mr. Ibu. Yuga talina mulimu ali unemployed. Era namugambye namutumye Mrs. Ibu. Talina mulimu era ati ndimukutu. Fulungu Mrs. Ibu. Mrs. Ibu. Mrs. Ibu. Chali amasafu bane chwane njala. Bantu afiriddwa kiri ku masafu kiri amasafu kiri. Wano shilabanga ko. Rashiba Karuli. Jo mukazi omulamu mu fita za TikTok. Ngamanyi obala. Haba mu filter. Eno zile zimalayo. Aina tekino naye akola 16 Pro Max filter. Sida nko muntu mubi nga Fulufiga. Mukulaba ko. You people, the woman is ugly. Even the word ugly cannot describe how ugly she is. Akulira ngejiko ya sukari. Achakula sitinge ngejiko ya sukari. Ekifurungu no kiri bweti. Kiri ngejiko ya sukari nene. Kiri ngejiko ya sukari. Acha singe ngejiko ya sukari. Chakula bweti kifurungu. Nenze yanyigange embalabe kati yagira bino. Biriwa. Bino ane tukunyindo. Mumutunga anyiga embalabe. Kati furungu yanyigange embalabe. Alinga ekiswa ekyafuluka. Omanyi se kyafuluka ye furungu. Like she's akanga manyife otafanga mugamba ndakale wagunja akumi kati furungu kanga bana. Emachi ndio bamugamba Singa mwana abafika kubuliringa aganyo lekerawo. Mulage tufanya furungu. Obwe furungu ajja kulya mo omukazi mubi. Omukazi ayina amatu galinga gankulwa. Omukazi wa munaze dagalo yunga mutekyogero. Ali no bugulu bulingo obukajjo bwo mazzi. Taina chiwatu ya ali. Nali simulabanga ko fulungu namulaba shiba. Ebadda. Yajja. Wacho mulabanga ko. Mukobeka yantaasa. Totomere ekiswa. Olwo muyisemu. Nali muyisemu. Olabanga ekiswa. Baba. Tanyumirangwe ne bwayambala. Kuga. Abayika kana akazimu akali mu Aladini. Akazimu akali mu filmu ya Aladini. Ali no munna. Yena kulanga question mark. Ayitya. Alinga akewunyi. Question mark. Wano shilabanga ko. Aka embabe za muluma nnyo. Ziruma. Embabe omanyi oba atika zikawo mark.
nze nfaananira mu Mr. Ibu. Mr. Ibu mulungi. John Okafo. Mr. Ibu mulungi nje ku fulungu. Ku fulungu kasikomba. Namulabe ebiseera ebyo ng'atuludde. Teka kyako. Afaanana Mr. Ibu. Yuga talina mulimu ali unemployed. Era namugambye namutumye Mrs. Ibu. Talina mulimu era kati ndimukutte. Fulungu Mrs. Ibu. Mrs. Ibu. Mrs. Ibu. Kyali amasavu bane kiba n'enjala. Bantu afiiriddwa kiri ku masavu kiri amasavu kiri. Waito shirabangako. Rashimaka bulijjo omukazi omulamu mu fita za TikTok. Nga manyi obala. Haba mu filter awo. Eno ziye zimalayo. Aina Tekno naye akola 16 Pro Max filter. Yambeko. No video yo hebadde tekwatagana na zili naye njagala osooka owulirize bino si bituufu oba abituufu ndabanga bituufu byayogera ku Eddie Kenzo ne Bebe Cool. Muli ba big film oyita ba big film yes era mulita muligenda kuvaawo awo. Munamwe mulaba oli top fili omu Bobi Wine jali. Level kate yali international alowooza bintu bya gwanga damba. Tachi alowooza ku music. Yamulekera ba Dax. Alowooza gwanga damba. Naye mwe muli mu bulamu bwensibidde mu buddu bw'endowooza. Esala zosinga muli ba advisor ba music industry. Bino si byogera lwa buchayi si byogera lwa bubinza Bebe Cool mu respectinga. Even Chameleone tewali muntu ansinga kwagala Chameleone. Zobo naba Chameleone nga bagenda na mutira mu field. Karona nyamba nalaba muzaini bafuna kusenda ate mufuna kusende mu gweddalu. Bazo bade muzima nsa musasa nyoguze mutoko gwide bano drone ogulide bali bebazi ina nokudda to yatoka kuddayo bali mukola nyimba. Zili sente wazita mu music album mutasana na masuba. Kati tesiko takisa kudda mu kuyimba. Karona ta kuwade chance ina byo investing amu katoli mu mayinjo ina bime bikubache ebikola che ofunye contract za coffee. Level yo bebe ndala nyo singa togenda ku stage. Oyina kutula di mu VIP je tutula. Abana ne bayimba Loni naba wasene no kuba kati muzeya baba. Alright, bino nga tuwitedde ku mobile nkugambye omukulu Nobert Events kyakoze eri puzzle okulumba omukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool amuziza mu line. Video namugamba nti no yadde Eddie Kenzo ayimbye banga deni byaddala wano mu Uganda tanaba kubeera nga atuusa hafu ey'omukulu Bebe Cool. Wano wenyini wenjagala mbabuulize oli ku side ya Bebe Cool oba side ya Eddie Kenzo. Video yiyo soko ulide omukulu Nobert Events ngageza kubeera nga habi kunyonyola. Lili puzzle nawo oli mazi. Nawo oli mazi. Wagamba abo ba mazi nawo oli mazi. Nawo oli omu ku ba mazi. Omanyoko. Otutamye otusina nawo otusina. Beera mu line emu Lili puzzle terera. Lili puzzle terera. Terera. Ani akusasula si Bebe Cool. Si Bebe Cool. Choka Bebe Cool bamulemesa okukola gwegenda kuddamu okolegwe emizigwe matako. Wekuba kuvuma tuvuma, wekuba kuyomba tuyomba. Ate wekuba kuba jendo we are gentle. Kano kamazi kafuke ne Bebe Cool watu kagoba tulaba indikaza solo okafunira omulimu nako nga kayimba. Kagobe Lili puzzle Bebe Cool akugobe tulaba Bebe indikaza solo kusasula buli nako milioni 3 zeba kuwa mazigwe goza fe tufunachi noberawo nolwanira abamaziba no bayimbe ngokolera abantu wale kutewa de milioni mino ka Nobert hiyo tulwanira gwe mazigwe olinga amazi atena adina kunyigira dda kati kanku bwatukire kanku. Salamu alaikum agati nakalembe omusemi wedduwa bwoba wenyiyembeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiliddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 072 375 29 temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno.